okuvaako mu kibiina ky'omukulu gwe bayita Jeff Chiwa ne bannaffe Zultams ne Sheebah embeera sinungi wadde n'akamu wetwogerera omukulu gwe bayita Jeff Chiwa nga bw'omanyi nti Jeff Chiwa yafuna obutakkaanya ne Sheebah ne bawukana kati projekiti zonna ze yali akola wakati wa Sheebah ne Jeff zonna yaziyiye era nga projekiti ezo yatandikira ku luyimba lwe bayita Kawoowo oba obadde olugoberera waliwo oluyimba olwo Kawoowo Kamiliyoni yalukola ne Sheebah mu kusooka ne Jeff Chiwa mu busungu obw'amaanyi ennaku zino alina mwana muwala ono gwe bayita Jowy Namugerwa oba gwe bayita Jowy Landa endongo ye yagitambuza amukozeseza okuba ate nga alwana entalo zonna ezalemerera mu mbeera yonna kati akadde kana akayimba akaliwo akakawoowo video bagishootinze tebannagita Jowy Landa ne Kamiliyoni kati waliwo oluyimba lwe bayita X wafuna ssente Jowy Landa ne Vyroota baluyita twafuna ye project eriwo ne Zultams ne Sheebah bafulumya oluyimba lwe bayita X agaliwo kigambibwa nti omukulu Jeff Chiwa bwe yamanya nti Sheebah projekiti zino zonna Jeff yali azinamu obuvunaanyizibwa nga bw'omanyi nti projekiti ennyimba ezisingira ddala Jeff akyazirako obuyinza ku nnyimba ezo kati yamanya nti endongo eno nga bweri ennyimba ziri Sheebah yitannafulumya luyimba luno n'alukwasa mwana muwala akadde kano gwayina gwe bayita Jowy Landa Jowy Landa amanaging b'omukulu gwe bayita DJ Roger ne Jeff Chiwa bamuyambako okuba nti batambuza endongo ye Vyroota ayogeddeko ku nsonga eno okutubuulira enteekateeka nga bweri agamba nti oluyimba luno yalumuwa y'omukulu gwe bayita Jeff Chiwa basobole okuba ate nga baluyimba naye nga kyekutegeezaako nti projekiti yali ya Chiwa ya Jeff Chiwa nga yali manager kati Sheebah yava mu kampuni era ebintu bisigala bya kampuni ate ne Zultams management gye yalimu nayo basobola okuba ate nga baayawukana kati embeera bweri bwetyo Vyroota akola bw'ati agamba nti oluyimba luli bwe luti oluyimba olwo saaluyimba mbu kujjawo ddoboozi lya muyimbi mulala nze nakola kyange okitegeera koti abantu balina okompeyalinga okitegeera ne bagamba nti luno lwakabi ku luno naye of course lwaffe lwamaanyi okusisinkana Jowy Landa already Jowy Landa yali kyali wange okitegeera nga twogera already nga ba artist nga twogera but twalina ekirowoozo ky'okukolako naye nze naye nga tekiri effective time yatuuse nga tulina okukola yabadde nga coincidence Jeff n'angamba mukolekana akayimba then kati nze olwagenda mu studio kola ne Jowy nze nasanga already yayimba dda one essimu nze nasanga already yayimba dda nga olimba luyimba verse ne chorus nga mweri so nengamba Jeff nsobola okukola mu verse ya Jowy esooka eno nsobola okuteekamuko ka bridge akatini kini okitegeera ako kewawulira kitenze me good palmy head already nga yayimba dda bintu bye smell too fresh accent yakyuka dda so okusinziira ku concept nze nange nalina okucreatinga okusinziira ku concept gye bali bayimbyeko Jeff nandiramu kino na kino X twafuna ssente so nangamba kati gwe yafuna ngono omukyala yagamba wafuna ssente X so haya basi ye project eyo gye bayita twafuna ssente Jeff Chiwa akozesa ba Jowy Landa ne Vyroota okuba ate nga balwana Vyroota agamba nti enteekateeka eno omukulu nannyini luyimba ye yasobola okuba ate nga version yagiwuliddeko eya Sheebah naye agamba origin eri eno version ya Sheebah ne Zultams nagiwuliddeko naye saategedde kawaani ki saategedde kigenda mu maaso nze nange nabirabulabi ku social media ate ndaba oluyimba lwa Zuli ate ne Sheebah ate nga lugwe lumu n'olwaffe nga kale lukwatagana though nze nayimbye byange ne ngamba what's going on nange nabe simanyi ensonga lwaki sobola bibuuza nnyo koze abantu benakoze nabo okusinziira ku kaliba ze balimu bantu bakozeeko kumanya ate n'ekirala bakoze ebintu bingi mu music industry tusobola kera okumacha n'obuuza Jeff mbwate lwati ate mpulira luno lwa Sheebah bikibi kino Jeff Chiwa muntu mukulu ate n'ekirala kojja wange so kati sobola kubuuza kojja wange bibuuzo okitegeera ng'omwana omuto abeera omanyi kati bagamba nti eriso ly'omukulu awaddugale wakola ki we walaba nti omanyi wakisobola namubuuza ekyokubiri lwansonga sinaba kuwulira ku complaint ya Sheebah oba Zultams avuddeyo n'ayogera omuliro guli mu bafaani oba ne Sheebah tanabaddu postingako oluyimba Zultams tanaddu postingako bogenda ku pages zaabwe era lwaffe lwe luliyo before nga kale abantu beerumya emitwe bonga bo bafaani lwansonga nesiimu okusinziira ku kaliba gyaliko n'erinnya lyayina nga ye producer w'amaanyi one of the biggest producers in Uganda tosobola kuŋŋamba nti asobola okukkiriza abayimbi okolera ku BTM okitegedde ensonga yeyo producer yakola oluyimba olwo bamuyita nesiimu yasooka okukola oluyimba luli olwa Zultams ne Sheebah ennyimba ezo zonna Jeff Chiwa yali tannazisumulula
ate Sheebah wafunira ekirowoozo n'agamba kaave ku mugagga Jeff Kiwa nannyini nnyimba. Kati ensonga zeezo kyova owulira nga Jowy Landa oluyimba yalusanze, era ne bw'oba owulira oluyimba lwa Sheebah n'olwa Jowy Landa, Sheebah we yassiza wonna ne Jowy Landa bwe yakoze talina kyeyakyusizaamu. Wabula Vyroota yategeezezza nti projekiti eno yayongeddemu okuwandiika ebigambo eby'enjawulo, lyrics ze wawulidde ez'enjawulo. Agamba nti omuyimbi ono Jowy alina talenti era bangi badde bamuyisaamu amaaso, kwe kuba ate nga yamugasse ne bakola oluyimba olwo. Jowy Landa mbadde nga mulaba ng'ayimba naye ng'agezaako okulwana, you get, ate n'ebigambo abantu bye bamwogerako, oli anamwogerako n'agamba mbu ojasobola oyalibira upcoming forever. Ebyo bintu si birungi, saagala nnyo bantu beefule mbu bo be basalirawo abantu okukikuba oba ki. So nze kati ze zimu ku nsonga kinakoze naye, ate n'ekirala ayimba bulungi, okitegeera talina kubeerawo like muyimbi w'amaanyi. Well, omanyi nze music wange mukolera nnyo abantu, simuyiseeyimbira naye era tekitegeeza mbu sirina ssente. Omanyi abannayuganda bw'ovaayo n'ogamba olina ssente bagayita oba masape. No, tegaba masape. So kyovula aya basi ye Vyroota bw'agamba ku luyimba olwo twafuna omukulu ono omukyala gwe bayita Jowy Landa naye ayogeddeko ku nnyimba z'alina omwaka guno, ne ku luyimba luno ne mukayana ne mugamba nti ate lwa Sheebah lwaki agamba bw'ati. Abantu baagala music liwe nali simba za kumukumu era mwali temumpagira bulungi, so tulina okyusa mu strategy ate kiri mu kunkolera, because ennyimba ezisinga tuta teasers by the way, just abantu tebannakitegeera bulungi. Most times tukola oluyimba mu studio tuta teaser, kabanga ka teaser katini ka introduction oba verse tuba tutadde luyimba officially. Ennyimba zenina eziri officially out kuliko twafuna baita X, kuliko Sugar Mama, Abajambula ne Feeling. Ezisigadde zino endala tetunazita tenga olwaka million tetunabalu. Okitegedde ze nnyimba ezo ze balinawo ennaku zino. Jowy Landa wajjidde mu management ya Jeff Kiwa. Jeff Kiwa kuva lwe yava ku Sheebah we baayawukana. Jeff Kiwa badde ajje n'abayimbi abajjukira Pinky yaliwaawo, Gulunedi n'adduka, akadde kano Jowy Landa yaliwo. Kati atandikidde mu ntalo za kuba ate nga ennyimba ezaali eza Sheebah olwali lwa kamiliyoni Kawoowo ne luno twafuna. Jowy agamba nti oluyimba lwa Sheebah version eyo alwogerako bw'ati. Sheebah yenga Sheebah tavangayo claiming oluyimba, kitegeeza teruba lulwe. Naye kanyini wanaavaayo n'agamba nti oluyimba lulwe awo nja mmanya munaye oluyimba sirwa. Yeah, so I don't know who releases these songs, naye nga ye Sheebah ng'omuyimbi simulabangayo ng'avuddeyo n'agamba n'apostinga oluyimba olwo ku page ze abanga twalukola mu studio kuba nze Jeff Kiwa yakwatagana ne Chameleone, then ne tugenda mu studio ne turecording oluyimba. Ebyo nze saabimanyako, nabimanya actually after. Kati ze nasooka okukola nasooka nengera nekebera ku page za Sheebah naye ng'oluyimba teruliyo. Nengamba anyway wabanga omuyimbi yennyini tana postinga oluyimba kitegeeza. Kitegedde ye Jowy Landa bw'agamba ku nnyimba projects akadde kano z'alina ku luyimba lwe bayita X, agamba Jeff Kiwa yamuwa project eno ate muyimbi wa Jeff ne Roger. Nalabako either Sheebah or Terms coming out claiming ti oluyimba olwo lwabwe ate tebanaba nalupostinga nako, so oluyimba lwange ne Vyroota simanyi naye ng'oluyimba lwaffe kubanga tulinde if at all Sheebah and Terms come out and claim ti oluyimba lwali lwabwe, then tujja manya nti munaye twabbye oluyimba naye tetunabba ku luyimba lwa muntu yenna because bo tebannavaayo nalupostingako wadde. Teeka waliwo eyabbye oluyimba mu studio n'aluta. Nze management yange buli lwempa oluyimba olw'okuyimba nduyimba, era DJ Roger ne Jeff Kiwa be batukwasaganya ne Vyroota ne turecording oluyimba. Enabirabyawo ku TikTok naye nze siwa nnyo matu background noise, era abantu bonna abali eyo nga banvuma. I don't know why you're doing that. Nze ng'omuyimbi tebindya kubanga nze teri kintu kisobola ku nothing can wicked. Kitegedde ensonga agamba Jowy agamba bawagize baleeseemu ebbugumu ery'amaanyi kuba tebamanyi biva naye ennyimba za Jeff. Nedda by the Jeff Kiwa talina buzibu ku Sheebah, amwagaliza na birungi. No just abantu bafaani bo sometimes ebintu bino ebyendongo tebabitegeera. Sobola abambi bo bayomba ne bye batategeera. Kwegamba omuntu nga gwe obeera otya ono sooka ogenda okebere ku page y'omuyimbi gw'oyomberako oba avuddeyo n'apostinga oluyimba n'agamba nti range nyo aba tannabalupostinga kati ofa kinensi ki ekikuyomba okubanga oyomba n'omalako datawo paka. Naye ng'ebisinga mujja buuzako ku Jeff Kiwa ne DJ Roger bye babimanyi. Naye nze enkolagana yange ne Jeff Kiwa bakwatagana ne DJ Roger my boss ne bakwatagana nti bamanaginga Jowy Landa. Naye ate nze nina empisa ndi mukakamu era most people know me era mbeera one neewunya omuntu okuvaayo nanjogerera ebintu ebitakwatagana oyo abaheta kuba nze siina buzibu sivangayo ne nvuma muyimbi yenna oba ne ngamba ono ali biki. I'm always in my